Kibinnya teruddeeyo era bwe tweyongera mu bufu bwe bumu Namutikwa w'Enkuba yafudde alese abalimi ba vanilla ku kyalo Kiwumulo ekyotera nga badaaga olw'emisiri gyabwe okwonooneka. Bano basabye gavumenti ebagambire ku Bbanka baleme kubabanja kati kuba ebirime byabwe biweddewo. Abalimi ba vanilla abasuka mu 10 ku kyalo Kiwumulo mu Ggombole kabiri ekyotera bali mu Basattira olw'enkuba okwonoona vanilla waabwe. Kyokka nga Ssente zali abakozesa okulima vanilla ono Bazeewola bagamba nti bamanyi bagenda kunnyonnyola Bbanka kuba esuubidde okufuna ssente babadde balina mu vanilla. Ssente twazeewola bwewoze zaalima vanilla nga tulina looni. Vanilla ono mwe tubadde tujja school fees aweerera abaana baffe. Tuyina n'amabanja. Tukutuse nimero giraba yiino ebeeri neetuukawa ebibadde tufuna akasente ak'okulya. Vanilla wuno ge twasabirako ssente mu Bbanka kati ebintu byonna byayonoonese. Justin Ndawulo mu kubalimi ku kyalo kino ategeeza emmere y'okulya ebitooke n'emwogo byayonooneddwa. Wano wasabidde abakulembeze bayambe aduukira n'emmere y'okuliisa famire zaabwe. Omubaka waffe omukyala Nantongo atudduukirira atuyambi. Mama Nabbanja, memba paramenti Mwami Mpalanyi mutuyambe, Nakasiriye muto mama mujje mutudduukirire. Okutudduukirira mbyokulya mu buli ngeri yonna kubanga situlina buyambi n'akamu. Ssente w'ekyalo Kiwumulo Matiyanjalu yagamba nti abatuuze bangi bakoseddwa nnyo. Bafunye ekizibu eky'enkuba eri mu muyaga n'ekuba ebintu by'abatuuze byonna. Kumpi tebasigazizza emmere yonna, vanilla, emituba gyagudde, ebitooke byonna. Era tukubira gavumenti yaffe omulanga okubanga esobola okuyamba abatuuze kuba bali mu mbeera mbi. Buli wajja ndi Bosco yakusakidde Green ku Bukedde TV.